Navuddeyo ne ngamba nti alien yeetaaga people power. Abafango ne musulanga mu nvume ekiro kyonna. Omanya abavubuka ekibatta kiri ekintu kimu. Temwekuumira wakati mu kumanya. Temumanyi ate mwogera nnyo mwefuula abamanyi kyekyo kyokka. Kati kambayigirizeemu. Ekisookera ddala mu nsi muno mulimu ebintu ebyo bibiri. Mu nsi muno mulimu ekintu kye bayita power ne people power. Power ye muntu alina amaanyi nga ye mukwano taliiko option nga ali compulsory nga jja n'abalukawo nga mbuyaga gujja nga mbuyaga ng'olina omwagala oba oyagala oba toyagala. Ne mbagereza ne mbagamba kati ye engeri alien skin gye yajja mukwano engeri gye yajjamu teyaliiko options. Okategedde ng'olina omwagala ng'omuvuma n'atakulekerawo option nga alina kifuula compulsory omwagala. Okategedde ne mbagamba naye kati engeri gye yajoyinize politics n'agendako mu State House yeetaaga ekintu kye bayita people power, amaanyi g'abantu. Okategedde tosobola bbeera mu politics nga gwe bibyo biri compulsory no, oba olina okuteekawo that fairness ne woba olina amaanyi. Okategedde ne woba olina amaanyi naye oba olina okuteekawo ekintu ekiraga nti abantu bakwagala era baakulonda akalulu ne woba okabbye. Kaakati wano tewali asinga mwami Museveni maanyi. The guy is powerful. Naye omulaba everyday akola nnyo kunoonya amaanyi g'abantu, people power. Okategedde kati ekyo Kyagulanyi ky'alina nti alina amaanyi g'abantu. Egeega amazima agasembayo nti okuva omuyimbi wammwe yajoyininze politics luli abadde powerful naye kati ajja kwetaaga people power. Temujja kuntiisatiisa nammwe. We twatuuse mazima. We gakwata gw'amanyi. We gakuwagira gw'amanyi. Ani gwe mutiisatiisa nno balabe. Ne gwe Queen Masolo omumanyi.